Mu biseera bya kalasamayanzi olunyiriri lwa mmotoka ezize ziwerekerako Lord Mayor Erias Lukwago zitandise okuyingira ekitebe kya KCCM Kampala. Lukwago ajjidde mu maanyi nga mmotoka mwabadde ayisizzaamu n'omutwe okuwubirako okubawagizi. Abamwaniriza babadde beeteeseteese bulungi era nga ne baana bawala bano abambadde ebifaanagana bwe bamulaga essanyu eribaddemu n'akaluulu. Bandi ebadde eboggola kwatambulidde okumutuusa mu kifo w'atudde. Bannabyabufuzi bangi naddala ab'oludda oluvuganya abawerekeddeko omuloodi omubadde ssenkulu wa FDC Mugisha Muntu, ababaka ba paalamenti ab'oludda oluvuganya, omubaka wa Kampala Central Muhammad Nsereko n'abagundiivu abalala bangi mu ludda oluvuganya. Akulira ekitongole ki KCCA Jennifer Musisi abaddewo nnyo ne Mary Karoro Kurutu ayanjuddwa nga minisita wa Kampala. Amangu ddala okulayira kutandise nga kukulembeddwamu kiraka wa KCCA Ruben Kamoga. Bakansala be bagguddewo emikolo. I, Amon Alif, swear in the name of the Almighty Allah that I will give faithful service to the Kampala Capital City Authority, and that I will preserve, protect, defend the Constitution of the Republic of Uganda. So help me Allah. Wabaddewo era n'abatonotono oluzungu bwe lubuze okumizisa ennimi. So Solomon affirmed that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve. Abakansala baweddeyo akaseera mulindwa katuuse. Omuloodi akowoddwa okujja okulayira kyokka ono n'asooka ayisa ebivvulu n'omuyimbi eyamuyiyiriza akayimba akamuyozaayoza. Oluvannyuma agguse ku kituuti era n'akuba ebirayiro bye. Lukwago Erias, having been elected Lord Mayor of the city of Kampala, hereby declare that 1. I will accept such election. 2. That I will faithfully perform the duties of the office of the Lord Mayor. Karoro Krut amukwasizza ebikozesebwa mu ofiisi omubadde omuggo gwe ssemateeka w'eggwanga n'ekyambalo ky'obwa mmeeya era ne yeegezaamu ne mu ntebe eno nga ne kabiite wa muli ku bbali. Congratulations. Okwogera nga kutandise, Mary Karoro Krut ayitiddwayo okubaako obugambo bw'asuula abantu nga minisita wa Kampala, ekintu ekijja ababaka b'oludda oluvuganya abamu mu mbeera era ne beekandaga ne bava ku mukolo nga bagamba nti Pulezidenti Museveni talina lukalala lwa kabinenti mpya lwe yali aweereza mu paalamenti okukakasibwa. Kati omukyalo oyo constitution temumanye nga minisita. Ne mu gavumenti eri eyavaako yali minisita wa security. Wa bukulembeze bw'abantu obulonde ekitiibwa. Wabula ono tekimulobedde kugenda mu maaso na kwogera kwe. Lukwago bw'asituse okujja ku siteegi ayogereko eri abantu ababadde abakyamufu azze awerekerwako akayimba akayimbiddwa Red Bantoni kasijja kuva Kampala ŋŋaanyi. Akkiriza obuvunaanyizibwa obumuweereddwa. Lukwago ayoleseddwa ofiisi ye gy'amaze emyaka egiwerako nga talinnyamu kyokka nga bakira eriko abasajja abakambwe abagikuumye. Nga tannatuula nnyina yamusoose mu ntebe ye era n'agiwongererako ebigambo by'essaala. Amin. 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 Walhamdulillah rabbil alamin. Allahu akbar. Lukwago olukalidde n'asiima Allah watahalla okumuzza mu kifo kye. Asuubiza okuddamu okwogeza amaanyi ku ebyo ebitagenda bulungi mu kitongole kino. N'okutambulira mu kizikiza
kubanga endagaano nayo njikuze ne bannakampala era buli gye mbadde mpita bampita rule of law bampita accountability. Ayanjudde n'enteekateeka gy'agamba nti ye nabbulula ekibuga Kampala. Tujja gazetinga ebifo ebimu byonna bwe bateekeddwa abamu okolamu bwe batyo ate era tujja kuteeka n'enteekateeka eruŋŋamya abantu ng'aba takisi ab'obutale aba bodaboda abaziwashing bay aba special yakugamba abatizanizi bano baani bonna tulabe nga tubalambika bulungi obukulembeze bwabwe n'entambuza emirimu balina ogitambuza n'okulaba bwe bakulako. Wabula Lukwago ayagala ensimbi eziweebwa KCC ezongerweko okusobola okutuukiriza ebigendererwa byabwe byonna. Parliament ne cabinet balina okuteekawo omutemu ati bisigwa 4% ebitundu 4% ku budget ebyo nga kabeera trillion emu bw'ogiteeka mu kibuga Kampala olwo lwe tujja okuzimba flyovers. Solomon Kawesa, NTV Akawungezi.